Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse nnyo okubeera nga tuli ffenna olunaku luno olwaleero nga tuwulira ekigambo kya Katonda. Amannya nze Catherine Mitala, akutuusaako enjiri okuva mu Matayo essula ya 9 okuva ku lunya olusooka nja kukoma ku lunyiriri lwa 8. Lugamba bwe luti: Awo Yesu n'asaabala mu lyato n'awunguka n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. Awo ne bamuleetera omulwadde yali akoozimbye ng'agalamizibbwa ku kitanda. Naye Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba oyo eyali akoozimbye nti, “Mwana wange guma, omwoyo, ebibi byo bikusonyiyiddwa.” Kale laba, abawandiisi n'abalala ne boogera mu myoyo gyabwe nti, “Ono avvoola Katonda.” Naye Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'agamba nti, “Kiki ekibalowoozesa obubi mu mitima gyammwe? Kubanga ekyangu kiruwa, okugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa, oba okugamba nti golokoka otambule? Naye mutegeere ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi.” N'agamba oyo eyali akoozimbye nti, “Yimirira, ositule ekitanda kyo, oddeyo mu nnyumba yo.” N'ayimirira n'addayo ewuwe. Naye ebibiina bwe byalaba ne bitya, ne bagulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkana awo. Amiina. Ku luno Yesu yali ng'agenzeeko ewaabwe. Yagendako ewaabwe mu kibuga, naye olwawulira nti Yesu azze, abantu b'omu kibuga ne basitula omulwadde ono eyali akoozimbye. Kyandiba nga yali amaze ebbanga ddene ng'ekyalo kyonna kikwatibwako. Bwe baawulira nti Yesu ajja, ne bagamba, “Bannange, kye twalinda obwedda, kye twayagaliza embazzi, kibuyaga akoze eki? Asindise.” Baasitukiramu ne bakwata ekitanda ky'omusajja ne bamutwala eri Mukama waffe. Simanyi oba mayiro meka ze baatambula n'omulwadde, naye baatuuka. Abasajja bano ne baleeta omulwadde eri Mukama waffe Yesu. Bayibuli egambye nti naye Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe. Eno ewaffe mu kirokole ekireetera ebintu okubaawo bakiyita kukkiriza. Bwe yalaba okukkiriza kwabwe, bano leero tebajja kumukema bukemi kugamba nti tugende tugezeeko. Ekintu kugezaako ng'okwatagana ne Katonda kifu, tekiriyo. Ebya Katonda tebabigezaako. Ebya Katonda tukkiriza bukkiriza, n'ogamba kama mbaya mujje tusitule ekitanda kino tugende wa Mukama waffe Yesu. Era Mukama waffe ye atunuulira mu mitima, n'alaba nga tumukkiriza. Abasajja bano abaaleeta oba abantu bano abaaleeta omulwadde tebaaliko bipande ebigamba nti kukkiriza. Naye Yesu yalaba okukkiriza mu mutima. Emitima gyaffe singa gikkiriza Katonda, singa gikkiriza Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, ekyo kimusanyusa era gy'atunula. Tatunuulira bulungi bwaffe, tatunuulira ddiini zaffe, tatunuulira bizimbe gye tusabira, naye atunula mu mitima gyaffe. N'alaba ng'oyo nno anneetaaga ddala mu mutima gwe. Kirungi nnyo okujja wa Mukama waffe Yesu ng'olina okukkiriza nti asobola okukulokola. Sigenda kugamba nti asobola okukolera ekyamagero, kuba n'omukka gwokka gwossa kyamagero. Ate bino ebyamagero bye tufuna wano ku nsi tubireka wano. Mukama yampadde emmotoka, ogireka wano. Mukama yampadde visa, esigala wano. Mukama yampadde bino, namugenda nensaba nange ebyo bisigala wano. Naye Mukama ayagala mitima, era gy'ovudde olaba nga atunulira mitima. Wano Yesu teyagamba nti mulina amaanyi mangi kati ngenda kumuwonya kuba mumusitudde n'amaanyi gammwe gonna. Nedda. Yagamba nti, Bayibuli egamba nti bwe yalaba okukkiriza
okwabali mu mitima, okukkiriza kubeera mu mitima, naye Yesu ayisawo amaaso ge ku mibiri gyaffe, ku bintu byonna bye tukoze, n'atunuulira emitima gyaffe n'atukolera. Kati awo Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba oyo yali akozimbye nti mwana wange guma. Kati olwo ne Yesu abeegasseeko. Lwaki? Kubanga alabye okukkiriza. Kubanga ne Yesu alina okukkiriza, akkiriza nti ojja kuba bulungi, akkiriza nti ojja kulokoka, akkiriza nti ogenda kumwatula. Kati bw'obeera n'okukkiriza mu ggwe, oba eba maginenti esika Mukama waffe Yesu okuyingira mu bulamu bwo, akukolere, akulokole. Naye singa abasajja bano baleeta omusajja ono nga tebalina kukkiriza, owulira, bannange nkubuulira nti teyandikyogedde nako. Kale yandikoze oba oliawo ekyamagero olw'okubanga ye yajja atulage nti nze mwana wa Katonda. Yandibadde oba oliawo akikola, naye okukkiriza yakwogerako. Yali tasobola kuyita kukkiriza kw'abano nga takwogerako. Katonda akunoonyaamu okumukkiriza. Katonda tetumunoonyaamu byamagero byanaatuwa. Tugende tulaba banaffe tunaafunayo ku byamagero, tugende tulaba banaffe tunaafunayo abakyala, tugende tulaba banaffe tunaavuga ku mmotoka. Nedda. Katonda akukolera ekisinga emmotoka, omukyala n'ebirala. Katonda akola bino ebirala byonna nnyongeza. Atugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, n'ebirala byonna biribongerwako. Tusooka kunoonya ye, tusooka kunoonya bwakabaka bwa Katonda, tusooka kumulaga nti tukukkiriza mu mitima gyaffe. Akamwa kaffe kayinza okuga nti nange nzikiriza, kale bannange, kubanga oba oluusi oba ku puresha, Mukama we akugoba, oba ku puresha, bintu bikwonoonekere, nange ndokose. Katonda Yesu atunuulira nnyo okukkiriza okuli mu mutima gwo, nga kukkiriza mu ye. N'agamba okukkiriza kwabwe, n'agamba guma. Guma, kubanga abakuleese balina okukkiriza. Wambe yali agombye, alabika ayinza kuba teyabitegeera n'ebigenda mu maaso. Omanyi omuntu bw'olwawo ng'oli mulwadde, ebiddirira tobimanya, oba bakutwala mu ddwaliro, oba bantwala wa. Bano be baba abagezi bo. N'amugamba nti mwana wange, yamuyita na mwana we, guma. Omwoyo teyasooka okukola, okimanyi, ebibi byo bikusonyiyiddwa. Yasooka kumusonyiwa bibi. Ekyo kikakasa kiri kye nnaakogera, nti Katonda afaayo nnyo ku mwoyo gwo, afaayo nnyo ku ggwo, kubanga tokyalina bibi okusinga emmotoka gy'ononye mu kkanisa, okusinga ekyamagero ky'ononye mu kkanisa. Amiina. Mukama afaayo nnyo ku kusonyiyibwako, era kyovudde olaba nga tannamugamba nti weetika ekitanda kyo, yasooka kumusonyiwa bibi bye. Kyandibanga n'ebibi bye byamuleetera kino. Kansooke mbijjewo n'ebirwadde bigende. Naye bannange abawandiisi bwe baalaba ne boogera mu myoyo gyabwe nti oyo avvodde Katonda, ono avvodde Katonda. Bo baalaba nga kuvvoola Katonda, nga balaba yaani agamba omuntu nti ebibi byo bikusonyiyiddwa. Bannange abantu abamu bagenda ne banyooma Mukama waffe Yesu, ne bamulabanga bwe tumwogera mu bwangu nti Yesu ne kiggwayo. Yesu asingawo kulinnya kwegamba oba erinnya lye bwe likoma asukkulumawo. Ogamba omuntu nti jangu olokoke, Yesu akwagala, nalaba Yesu yaani? Yesu bano baalaba nti omusajja ono avvodde Katonda, abadde tasaanidde kugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa. Naye munnange, omuntu oyo anyoomebwa, y'oyo ajjako ebibi by'ensi. Oyo Yesu gw'ogaana yajjawo ebibi by'ensi. Oyo Yesu gw'obadala n'olaba nga bamututte wali kubulira enjiri n'oddukayo, kwegamba n'omusala ebikuubo, oyo y'asonyiwa ebibi. Abawandiisi kyabatabulatabula. Naye ate Yesu ye atunula era mu mitima, kubanga bano abantu tebaayogera mu bigambo byabwe, naye baalowooza mu mitima.
Era bw'ati bw'abagamba, kiki ekibalowoozesa obubi mu mitima gyammwe? Yesu akebera emitima gy'abantu abalowooza obubi n'abo abajjudde okumukkiriza. Bali tulina kati abantu ba mirundi ebiri. Bali balina okukkiriza ate bano balina okulowooza okubi mu mitima gyabwe nga bagaya byakoze. Kati lwaki Yesu yasonyiwa? Oyinza omulaba nga mwangu nnyo, erinnya nga bwe tulyogera ne tumema Yesu si ggwanvu nnyo nti abantu balikkirize nti liratukolera, naye eryo erinnya nga bw'oliraba eryo, bw'oba olina okukkiriza Yesu akulaba, era bw'oba olowooza bubi era Yesu akiraba. Abantu abasinga bagaanye okulokoka kubanga tubagambye nti Yesu, oba baagala tugambe kiki ekinaabakirizisa, naye Yesu yalokola. N'ababuuza nti kubanga ekyangu kiruwa kugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa? Ababuuza, ekyangu kati kyekiruwa okugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa? Ebibi byo bikusonyiyiddwa? Alinga ababuuza nti temumanyi nti nze nsonyiwa ebibi? Abantu bwe tubabuulira enjiri ne tubagamba yatula essaala eno, kyandibadde kinene nnyo kye nandikoze ne ndokoka. Nedda, kwatulanga bw'okiwulira mu bwangu bwakyo, ate abantu ne batakkiriza kubanga ekigambo kye tubagambye kyangu nnyo. Katonda teyatuteerawo bintu bizibu nnyo asobole otukkiriza. Katonda teyatuteerawo mbeera enkakali ennyo tusobole okulokoka. Nedda, yatuteerawo kwatula. N'abagamba ekyangu kyekiruwa okugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa, oba okugamba nti golokoka otambule? Byonna kitegeeza, ekibuuzo kino kyali kitegeeza byonna mbirinako obuyinza. Ebyamagero by'onoonya Yesu abirinako obuyinza. Obulokozi oba okusonyibwa ebibi Yesu akulinako obuyinza. Kati tusooke tumunoonye atuggyeko ebibi na bino ebirala ebyokwetikka ekitanda, ebyokutukolera ebyamagero, ebyokutuwa abantu bye basinga okuyaayanira ne biryoka bisembayo. Naye mutegeere ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyawo ebibi. Ayigiriza anti Yesu ye yatambulanga ayigiriza nti Omwana w'Omuntu yali tayogera ku mulala, yali yeeyogerako nti nze nina obuyinza okusonyiwa ebibi, nina obuyinza. Yesu alina obuyinza obukusonyiwa ebibi. Ne bannange olw'okuba nti tetulinayo bigambo binene nnyo gwe byolowooza nti bye binaakuleetera okulowooza nti Yesu asonyiwa ebibi, nedda, tetubirina. Naye alina obuyinza okusonyiwa ebibi, era bw'omwatula akusonyiwa. N'agamba oyo yali akozimbye nti yimirira. Jjukira asoose muwa kiri eky'omwoyo okumuggyako ebibi bye, n'alyoka amukolera ekyamagero, kwe kuyimirira. Ositule ekitanda kyo oddeyo eka. Osonyiyiddwa? Yimirira, ositule ekitanda kyo oddeyo eka. Naye Yesu bwe tunaamunoonyako ebyamagero byokka, owooluganda, jjukira ebyo ebyamagero ensi byenoonya waliwo ababifuna nga tebabisabye. Ng'oli yazaalibwa kitaawe yamuwa ettaka, yamuwa amamotoka, yamuwa byonna, amusomesezza. Naye ye Yesu kyasooka kukuwa kusonyiyibwa. Ekyo kye kikulu. N'ayimirira n'addayo ewuwe. N'omusajja nno ono bambi yategeererawo kye bamugamba, teyaddaawo nti ate tonkutteeko wano, tonkutteeko. Yayimirirawo n'asitula ekitanda kye n'addayo ewuwe. Naye ebibiina bwe byalaba ne bitya Katonda akola ebintu ebitiisa, ne bigulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkanidde awo. Katonda yawa Yesu Kristo obuyinza obwenkanidde awo n'obusinga ku obwo. Haleluya! Katonda yawa Yesu obuyinza obukola eby'amaanyi n'ebisinga bino eby'okugamba omuntu nti osonyiyiddwa, weetikka ekitanda kyo ogende.
Kati bannaye mbadde nkuwagaabuwa olwaleero osembeze Yesu Kristo akubeera omulokozi wo, akuggyeko ebyonoono, akusonyiwa ebibi, kubanga tewali walala wonna w'ogenda kufuna kusonyiyibwa bibi, teriiyo. Bw'oba okkiriganyiza nange ga nti ayi Mukama nkwebaza kubanga olunaku olwaleero njatula ebibi byange byonna mu maaso go, era nsonyiwa ebibi bye nakola byonna nga mmanyi, be bankolako nga simanyi, ne bye nakolera abalala. Byonna binsonyiwe ayi Katonda, obinzigyeko nga bwe wasonyiwa omusajja ono gwe nsomyeko mu Matayo 9, nga bwe wamusonyiwa ebibi bye, nange nsaba onsonyiwa ebibi byange. Mukama nsabye byonna nga nnyima mu linnya erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.